Aba Nigeria bakubye Bebe Cool bamufulumiza nga tutomale ku embassy. Bamugamba Abannayuganda temulina amakulu lwaki mukwata omwana waffe ne muyisa obibwe mutyo. Tuviire Bebe Cool afunye empi bamufulumiza nga muyekera ku embassy era nga Bebe Cool kata akabe amaziga. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya nedoboozi bamtantambi Kimso namba ono Kibweya Maxud Junior webale kwanti otambula naffe webale kwanti otwagala blood naffe tukwagala nnyo webale kuba nti yes otuvimbisa mpola mpola naffe katukuvimbise nawe kakase mpola mpola. Bless you always gwatambula naffe era nga nawe yakatwegattako nkugamba nti bless you more and more and more and more and more. Mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mukyakala naffe, okuvimba naffe, okusupportinga, mwebale kuba nti mukaaba naffe. Munzikirize engeri ensonga zino gye ziri enkulu zibatuuseko mu bukulu bwazo era nga azirimu si mulala ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Sali mutabanyi wa mukulu yes former minister amanyikiddwa nga Bidandi Sali. Njogera kuba wazuena big size extra large munene Bebe Cool yafuse small size ku embassy ya Nigeria nchiddamu. Bebe Cool yafuse small size ku embassy ya Nigeria. Aba Nigeria bali bafulumya tebamanyi babunyama tebamanyi bakola ne state tebamanyi obagwe obani obagwani bote bagala kumanya bafulumiza Bebe Cool nga bafulumye omubbi. Bebe Cool kataka bile ku embassy abadde asubira bajja kuba nti obolyawo bamwaniriza bulungi kumbe ngate bafulumiza nga bafulumya omubbi. Nkugambye tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya nedoboozi bampita Ntambi Jimso 5 Ntambi Jimso 5 ku Instagram yes era nga ndi musanyufu okuba nti yenze namwandu Kibweya Maxud Junior agenda okuba nti akakutuusa now. Fenna tukimanyi tegakyali mawulire nti omuyimbi Omale yakwatibwa polisi ye Uganda nga bamulanga okuba okulyawo okukozesa oba okukuba okuperforminga ku concert nga te concert ezikkirizibwa mu Uganda. Omuyimbi ono yasobola okuba nti akwatibwa ku lunaku olw'Essande oba lwakutte olw'omukaaga kawungeezi ku Sande era n'akwatibwa mpolampola bulungi n'atwalibwa ku polisi ku Mande ne bamutwala mu kooti mpolampola n'amusomera emisango era nga Omale kwogatta ne muyimbi munamanyi kidwanga 10 mpola basobola okuba nti bakwatibwa. Bingi ebyagenze mu maaso nga bifulumizibwa ku Twitter kwogatta na Instagram era nga abayimbi ba Nigeria bangi abavudde ne bafrontinga Bebe nga bwali cause omukwabo abakwasibwa musajja mukulu abaleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Omale okuba nti akwatibwa. Wanono Bebe Cool bamulanga ku postage yakola. Bebe Cool yavayo nagamba nti obalyawo waliwo concert gyategeddeko nti egenda kuba nti egebera mu Uganda mpolampola nga y'abayimbi ba Nigeria babiri ng'agamba nti tekiri fair kuba nti abayimbi aba Nigeria bajja ne bayimba wano ate nga aba wano tebalina we bayimba. Aba wano bali mu lockdown babasiba nga bagamba nga COVID-19 bwali omungi basensera era nga abayimbi ba wano bagenda mu maaso n'okuba nti basafaringa. Wano nno bapromota okuli n'abasajja abamu ng'omu omukodomi wa Kabaka Mulamba bamuyita Onyango Gareth Gata Rajivu ne batimu bonna abakyali basidiru parade bagenda mu maaso n'okuba nti bakwata concert n'okuba nti obolyawo bagenda mu maaso n'okuba nti baprocessinga concert eno era nga bekobana ne poliisi ey'Emakindye mpolampola ne bawa olukusa abayimbi aba Nigeria okuba nti baperforminga mu kuba nti baperforminga. Wanono Omale okuba nti yali excited nga amaze okuba nti afuna abantu yali musajja watu yali takikkiriza nti obolyawo asobola okufuna crowd wetyo mpolampola. Wanono Omale yasobola okuba nti akwata Sophie nga performinga najekuba najisa ku Instagram kyatandika okuba nti kiwawaza amatu g'abayimbi be Uganda okujjako omu bamuyita Pius Mayanja Palaso yasobola okuba nti astandinga n'Omale bano bonna bavaayo luvannyuma nga bamaze okuvuma Omale bamaze okuba nti bavuma buli omu kwe kutandika okuba nti avaayo naye nga Palaso yavaayo n'agamba nti obalyawo omuyimbi talina buzibu kuba nti ajja wano kuyimba kubanga omuyimbi
omuyimbi omunigeria tamanyi kifa wano omuyimbi omunigeria bamuleta kuyimba ng'omuyimbi omulala so sitavunanyizibwa kuba nti oba oli awo akwatibwa n'okutaba n'okugenda maaso n'okuba nti avumwa abayimbi banne especially bannayuganda kuba ye talina musango ng'omuntu omulala ye naye avaayo n'agamba nti Frio Male wano nno abayimbi bonna bagenze mu maaso n'okuba nti bakibuukirira nga Bebe Cool y'omu ku abo abakibuukidde after Davido lwabadde lunaku lwajjo yavudde n'agamba Bebe Cool n'amugamba nti Bebe tetukulinako buzibu simanyi lwaki oleeta amazigo ku bayimbi baffe yavuddeyo n'agamba Bebe n'agamba nti lekerawo kuba nti oba oli awo otandika okukola ebintu ebyekitumbavu kubanga ffe tetukulinako obuzibu naye ng'ate wagenda mu maaso n'okuba nti insinuatinga poliisi okuba nti oba oli awo evaayo okukwata abayimbi bawano ng'avaayo amulanga okuba nti oba oli awo traita yuda omusajja ateyagaliza mpola mpola wano n'abanigeria twakitegeddeko nti bavaayo ne bagamba nga Bebe bwalina omutima omubi bwavaayo okuba nti athreatening okucrashinga gwe bayita presidential candidate amanyikiddwa nga Bobi Wine twalabye ne Davido ng'agenda ku Twitter ng'agamba Bobi Wine nti nkubira ku ssimu wabula Twitter eyo yamaze nagidiliitinga oluvannyuma okuba nti oba oli awo yakitegedde nti kino ekintu kiri political mpola mpola mukuba nti Bebe alwana yasobodde okuba nti akunganye ekyetagisa n'agenda mu kooti ne babairinga out ne bareleasinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Omalene Time mpola mpola era nga yasobodde okuba nti abatwala ku embassy ya Nigeria mu kutuuka wano Bebe yayingidde bulungi ekyabaddewo muganda wange kyabadde kya tabu Bebe bamufulumizanga omubbi w'enkoko Bebe bamufulumizanga pakidwa empi nga talinya kutaka bamugambye tuviire gwe kisiraani gwe tolina nsonga lwaki owerekera abaana baffe ggwanga lyammwe ligenda maaso n'okuba nti tulugunya talenti zaffe ate nga yes mwetaaga saavisi zaffe Bebe Cool yafulumye nga talinya kutaka abanigeria bagenze maaso n'okuba nti bamulangira obukopi n'obunanfuusi n'obusirusiru era yavuddeyo yes bavuddeyo ne bamugobaganya ng'omubbi w'enkoko mpola mpola Bebe kino ekyokumubogobaganya n'okuba nti akuba teyakyokeddeko yagambye nti tewali muntu asobola kuba nti amutiisatiisa mu ggwanga lye kubanga lino ggwanga lye era nga waddembe okuba nti awa opinion ye ng'omuntu agamba nti byonna ebyo bye bakola abanigeria babatuukako dda nti ye ku myaka 2 gyabadde mu system ya music industry ya Uganda talina kipya kye basobola mukolako n'atiitira oba n'atya era yavudde n'agamba nti abanigeria byonna bye bakoze bakola bya bwerere Uganda nsi ye erina amateeka Uganda nsi y'abannayuganda so n'olwekyo gwe vaayo n'oleeta obusiru n'otandika okugezako okuba nti threatening okulumya n'okuba bannayuganda oba mukyamu era yavuddeyo n'agamba nti abantu abo kyebakola si kituufu Bebe Cool mu maaso ga kamera bambi bamukutte nga bakutte akaana kato ne bafulumya musajja wattu nga talinnya ku ttaka Bebe yamaliriza akaaba maziga Bebe kugambye yatidde yagambye kino sikirabanga kino nno sikirabanga abanigeria lwaki beeyisabe batyo nze nakoze nnyo kuba nti making sure abayimbi bamwe babata Omale yavudde n'agamba nti Bebe talina musango abayimbi bannayuganda tebalina musango era nga yavudde neebaza Bebe Cool okuba nti yamuyambyeko kuba nti ava mu kamera musajja wattu era nga yes we batuse ku embassy yagezaako kuba nti amuwolereza wabula abanigeria babadde bakambwe eri Bebe Cool Bebe Cool yakubiddwa Bebe Cool yafulumisibwa nga omuntu wa bulijjo oba taliwo omuntu atalina mugaso mu ggwanga ekitiibwa kya Uganda kyavooleddwa twaswadde nga musajja waffe bamufulumya naye ng'ate yeyo Nigeria Nigeria talina kyetaza mu Uganda like it or not mu Uganda talina kyetaga ku mu Nigeria ebyaddala tolina kyomwetaaza era tolina kyomwetaaza abanigeria abo just baagala tukozesa bukozesa era nga bwe baze batukolera nti tetubafunamu bo batufunamu so n'olwekyo ebyo byokujja tumanyira wano naffe waffe yadde nga kya instance yaguddewo ng'eswaza mu Uganda naye ate ekyokumanyira omuyimbi waffe n'ogezaako okuba nti bamupatula MP kibi nkugambye Bebe Cool bamufulumiza embassy nga bafulumya omubbi w'enkoko MP kwata ku mumwa kwata ku mutwe dreads bazisikata bazisike baziyuze bazimalewo mpola mpola naye ng'ate yasobodde okuba nti abejjako Bebe yagenze nno ekyamutasiza nti yagenze n'abapoliisi be Uganda era bamuwadde protection mpola mpola era nga bye bamuggyeyo munda ng'oba oli awo ebifuma byagala kuba nti bibawuguma bampita Ntambi Kimso omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli mwebale kuba nti amutambula naffe ekibuzo kiri bwe kiti olowooza Uganda yeetaaga Nigeria mu music industry
olowooza Uganda yeetaaga aba Nigeria okusurvivinga music industry industry ya Nigeria kikyegatta ku industry ya Uganda musically wabula nkusaba oleke opinion yo mu comment section tugende mu maaso mpola mpola. Uganda yeetaaga Nigeria mu music oba nedda? Mbabuuziza mumpe answer za mwawo mpola mpola. Bye bye.